You're right. Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuuliza we bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo buli kanyomero kansi konna yonna gy'osinza obba ng'otuuliriza. Ebya Joseph Kabila eyaliko pulezidenti w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo byandibanga bibi kokaweddemu olw'ensonga nti nno jjukira nti nno ono oluvannyuma lw'okutuuka mu ggwanga erya DRC mu ngeri y'obutasuubirwa era nga yabakubyeko ekyekango wabula mu kujja kwe yabagambye nti yadde tasobola kulinda kumalawo bbanga ppanvu mu buwaŋŋanguse gy'ali ng'alaba ensi ye egenda mu maaso n'okuba ng'etabanguka ate ng'eggwanga gavumenti etwala eggwanga lino eremeddwa okudizolovinga conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga lye. Joseph Kabila yatuuka wiiki eno olunaku lwali lwakubiri Joseph Kabila we yayingirawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wabula mu kutuuka yatuukira mu nkambi ez'abayeekera ba M23 eri mu kibuga Goma ekintu ekiraliikiriza ennyo gavumenti ya Felix Tshisekedi ne gye buli kati badde ekyasattira ng'egenda mu maaso n'okunoonya ekyekkola wakati ng'ekyalwana n'abayeekera ba M23 kakati ate mulabiseemu nnalunnabo omulala ye Joseph Kabila era kati bano bagenda mu maaso n'okuba nga babunya obufoofofo tebamanyi kigendererwa kye kimukomezaawo mu ggwanga oluvannyuma lw'okumala mu buwaŋŋanguse ebbanga eddene ery'enkukunala wabula gavumenti y'eggwanga erya DRC yo kyekoze we yategedde nti nno Joseph Kabila akomyewo waka ku butaka era ng'atuukidde mu nkambi oba mu territories ez'abayeekera ba M23 abamazeeko gavumenti eno emirembe mu kibuga Goma. Gavumenti kyeyakoze n'egenda mu maaso n'okuwandiikira Editor General owa Armed Force mu ggwanga mu gavumenti ya DRC saako ne Prosecutor General ku kooti okusobola okulaba nga bafreezinga assets zonna eza Joseph Kabila oluvannyuma lw'okukomawo mu ggwanga erya DRC. Bagamba nti nno okukomawo kwa Kabila kweraliikiriza gavumenti ate yasina kyokka wabula ekyokutuukira mu nkambi z'abayeekera kyongedde ddala okubalaliikiriza. Bagamba ensonga waaki bafreezinze assets ze zonna saako n'omukugira movements n'okuassociatinga n'abayeekera ba M23 lwansonga nti bagamba nti nno Joseph Kabila yandibanga akwatagana era nga baakinga abayeekera bano aba M23 okugenda mu maaso n'okusitula olutalo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula ye Joseph Kabila yabadde akomawo yagambye ye akomyewo kuteekateeka nakuzza mirembe mu Democratic Republic of Congo ekiremye Felix Tshisekedi era n'agamba nti nno bannansi b'eggwanga erya DRC bamulabamu omugaso gw'amaanyi nnyo okulaba ng'agenda kuba nga dissolvinga conflicts abantu ba DRC basobole okuba nga baddizibwa emirembe gyabwe n'abamu bakomewo mu nsi yaabwe abawaŋŋanguka. Kaakati newankubadde yabadde tannakomawo n'aggambye dda mu territories ezimu badde batandise dda okumobilizinga abawagizi be nga bamunoonyeza obululu nga bamukungira kino ekitaasanyusizza gavumenti ya Felix Tshisekedi era nebanga emuteekako envumbo. Abagamba nti nno Felix agamba nti nno Joseph Kabila okudda kwe kugenda kubanga kusajjula mbeera wakati nga tugenda maaso mu nteeseganya n'abayeekera bana ba M23. Joseph Kabila ekimuleese kubanga apikamu omuliro tayagala conflicts zo zigende mu maaso nakuggwa wabula jjukira nti nno balumiriza Joseph Kabila saako ne Kagame Owelwano kubanga bagenda mu maaso n'okubaakinga abayeekera bano aba M23 okusobola okulaba nga bamalako gavumenti eya Democratic Republic of Congo emirembe gye bivuddeko mu nkyawe bukeeredde nga Donald Trump w'eggwanga erya United Nations agenze maaso n'okubanga wooninga Kagame withdrawing troops ze oba amagye okuva mu DRC kubanga yayagala teekayo ba investors bagende maaso ne projects ez'enjawulo ku ddiiru gye baakoze eya mineral deal n'eggwanga erya DRC. Kaakati Democratic Republic of Congo government kyekoze kwe kufreezinga assets eza Joseph Kabila. Kabila ono kiteebereza nti nno yafuga DRC okuva mu 2001 paka mwaka gwa 2019 olwo lwe yaweerayo obuyinza era n'abukwasa Felix Tshisekedi agende mu maaso. Wabula Joseph Kabila teyali mu mativu ng'agamba Felix Tshisekedi ono obululu yali abubbi yali akumpanyiza obululu era y'ensonga lwaki yasobola okutwala ekifo ky'obukulembeze. Jjukira nti nno obukulembeze Joseph Kabila yali abusikidde ku kitaawe oluvannyuma lw'okufiira mu nnyonyi
omwaka ogwo nga yagenda maaso n'okufuga eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati bagamba bamwekengedde tebagenda kubanga bamwamwaganya okusobola okulaba nga akola necessary movements mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Owassa ekyo addeyo mu buwaŋŋanguse gy'abadde aleme kubanga ataataganya emirimu gye tubadde tugenda maaso n'okuzimbawo wakati w'abayeekera n'aba M23 abayeekera bano abagenda maaso n'okusiitiira. Jjukira nti nno omwaka guno nga gutandika abayeekera bano aba M23 ba rebels bagenda maaso n'okusizinga centers tawuni ennene ebibuga ebinene omuli Goma, Bukavu saako ne airports ez'enjawulo bbiri nga bagenda maaso n'okuba nga bazioninga ng'abayeekera. Era kye baakoma okwo bagenda maaso n'okukola governance empya mu bibuga ebyo baali bawambye era ne balonda bagavana ne bakola gavumenti empya. Era tebaakoma okwo ne bagenda mu maaso n'okukyusa banking system mu bibuga ebyo bawambye era baalangirira nti nno banking system zigenda kuba nga zikyuka olw'ensonga nti nno gavumenti eya DRC yali etaddewo restriction ku financial operations ezigenda mu maaso mu bibuga ebyali biwambiddwa abayeekera era ng'etegezezza ne ba agents baayo gavumenti abali mu bibuga ebyo bagenda kubanga ssente baoperatingira through mobile monies mu ngeri ey'enjawulo naye nga si bya banking system. Kakati Ssaabayeekera Bisimwa n'avaayo n'alangirira nga bagenda okuintroducinga new banking system mu bibuga bye. Obadde oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuuliza era webale kwekuumira ku mayengo gano gw'atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osula bulungi nnyo otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si
ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akeesuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinziro obbanga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.